kyewuunyisa ne incident yennyini yeewuunyisa nti kubanga n'engeri gye kyajjamu nakyo kyewuunyisa maama w'abaana yasigalayo mu woteeri ye teyaliiko mbwe ekirowoozo kyali kya mugenzi teyalina bagayidi nobody escorted this man because bw'okwata eryato nga mugenda kulambula walina okubaawo abakugu ababawerekera ekyo tekyaliwo abakugu kubye n'akawulirako mu nsonde mbu yabagaana mbu omugenzi yagaana bagayidi okukola ki okumwerekera kaakati ne batuuka ku lyato mbu omwana ejjengo ne likuba eryato mbu n'agwa mu mazzi kati mbu baali oba ku lyato mbu ate yali abbira mbu omwana yali abbira kakati omwana mbu bwe yagwa mu mazzi nti yali abbira mbu ate ono n'ayagala amuseevinge era n'amuseevinga omwana ye mulamu ye yaseevinga n'afa story eno yeetaaga reconstruction waliwo ekibulamu waliwo ekibulamu waliwo faluuko ekibulamu omanyi lwaki waliwo ekibulamu n'embaga ye yali ya wiiki eri embaga yali ya wiiki eri omugenzi yafa ennaku nga nnyanga embaga emaze okukola ki okuggwa kakati ze ndabyeko madda nnyingi ng'abakyala benyigira obyakasewukira wabiwulira wabula njagala munkwate olungi sindabaga nti omukyala w'omugenzi yeyattabba abantu basoso nze nga yasoma psychology because nze nasoma psychology I'm trying to construct the incident because there must be somebody akakasa incident nti yaliwo eyali alabanga bano babbira yali ludda wait a second mama teyaliiko mama ki mukyala w'omugenzi omugole omukazi teyaliiko bino byonna nga tugende mpola junior honeymoon bagenda n'abaana kwa honeymoon kibeera bagenda n'abaana kwa honeymoon mwabagenda kwa honeymoon kibeera kitya ekya honeymoon kusalawo kwa muntu ne bw'oyagala bameekereko kisinzira sente z'oyina ekyo kyo kiveewo naye ekyekyo ennyini kyoyogeddeko omugagga n'aleka amawoteeri wano agali wano n'aleka ebifo n'agenda epakwaki Masizoni Falls eri pakwaki eyo munoza ne Uganda Arua n'afiirayo mu Arua kuba omuntu yandisuubidde omanyi waliwo ebintu bayitawo ebiriri but nze nga psychologist ntunuulidde the events before the incident soko zimenye maama teyagenda yasigalayo mu hoteeri bwempulira omukyala omugole kakati omwana n'agwa mu mazzi omwana n'asigala maama yali alese omwana agende ku mazzi bagenda bonna mbu ne taata nze kyempulira kyekyo faluuko nti abaana ne taata bagenda ne balekayo maama mu nnyumba muloogi mu nnyumba oba yali munne oba yeyerusi oba yali akola ki kakati incident eyo omwana n'agwamu mazzi taata najja amusevinge mbwejjengo nelikola ki nelitwala taata no saving omuntu n'omusuula ku lukalu n'omala gwe n'ogwayo biganye kikirabanga bwe kiri ekifaananyi ekyo kikyodalaba impozi nga waliwo yalaba incident ng'ehappeninga nga muntu mulala yaliwo n'akonfirming eyali abiraba atuwa emboozi zino ye yali luddawa anti kakati emboozi zonna story gye mpulidde eva mu bantu abali close n'omugenzi njagalayo omuntu eyalaba ekyo nga kyappeninga siga tekyaliwo sigere but there must be another person posimote muzigamba zitya tebakola mbu sibanyo oba omulambo bagwalwa nnyo mu mazzi sige tebamukubyeko naliiso oluvannyuma kakati kyenkugamba faluuko ddayo ku mbaga kwennyini olaba reaction y'omugole omukyala kakabanga n'okuliiso bba omugole bambi teyali musanyufu
I think ku mbaga yite yali musanyufu kitegera omwami yali omusanyufu kagamangane it was a first ceremony nga n'okuliisa bbola ababambi omugole yeekakabweka si ekyokubiri bagamba nti okutegeka omukolo ogwo mukyalo omukolo omukyala baamala mukola ki mukonvinsinga nnyo omukolo ogwo guteekebwewa mukyalo ndabye family nyingi nga sayidi y'omwami ensika omuguwa n'omugole omukyala ku mikolo wakirabako nze nzirabye mingi nga family zisika emiguwa ng'omugole omukyala family emu ng'ey'omwami temwagala ekyo kisobokera nze birabye ebintu bingi ekyokubiri ndabye emirundi mingi ng'abakyala batababba nga bamaze obbakuba embaga kubanga ebyobugagga kati yaba birimu byonna property embaga eno ekuwa yeesiringa buli kimu omuntu alina embaga tosobola mulwanisa ku property wabanga mukyala wampeta okakasa bwaba mukyala wampeta ekyokubiri mothers nyingi nnyo ezigenze mu maaso ng'abakyala bazenyigiddemu naddala okutta abagagga esooka yakasiiwuukira mukazi kakati nze n'olwekyo ebintu bya madde ebyo nti omwami yafudde tiyagudde mazzi simanye jengo ne limutwala nti ate omwana gwe yasevinze waali ye mufu biba byetaaga okunoonyerezebwako ennyo okusinziira obufumbo bwa Uganda nga kifo bagamba ki sinnabawulirako waliwo abalina okwogera batannayogera nga nyene kifo waba weerabye incident nga third party atali eno family sikyagala nnyo kuwuliriza ba family manyize incident wezigwa aba family sibawuliriza babeera emotional oluusi babeera ne interest zaabwe oluusi babeera ne bebagoba naddala mu mothers kwa emirundi mingi zibeeramu nyingi boogeza bukyayi abalala bambi baba bawulira ennaku abalala kati n'olwekyo abo badde bali abo si bawulira njagala nnyini kifo atubuulire what happened lwaki omuntu ono agenda mu mazzi yagenzeeyo atya story that story must be reconstructed to make a sense bazze batya bajja ddi babadde bakola batya as it been a custom babadde bagenda ku nnyanja kolwane waliwo ingredients musango gwa mada zogatta bakuyita kugatta dots so pate ya nanyine kifoto jako pate ya nanyine feina okubeerawo okitegeera ne tulema okuwuliriza side emu ekyokubiri nawulidde omukazi agamba babadde babanja bajje statement eyo naye abantu teyabasanyula reaction y'omukazi bakiyita demeanor engeri gy'oli yakitingamu ng'ekintu kikutuuse mbu teri conclusive mugumu nnyo n'ogamba nga noti bannange ababadde babanja mujje kitegeeza nti yalina ekimuluzo era saidi yatandise munoonyerezaako ngenaakafa naye reaction ye ng'omuntu nti obadde mugole wakafumbirwa ebulamu si yenkungubaga entuufu n'ebigambo ebimu byayogera si bye byandibadde ebituufu wamma okwogera nga wakafiirwa ki omwami naye gwe otandikidde mu babanja nti banne mujja ababanja kakati ne famire y'omusajja naye oyinza ogisanga ng'omukyala ne famire babadde basika omuguwa kwanza reaction y'embaga yokka nga beeriisa nalaba waliwo ekikyamu omwami nga musanyufu omukyala tali kakati ate ne bava wano e Kampala ne bagenda ku season falls omwami n'afa ng'embaga yakabaawo that gwe tanti kikyewuunyisa gwe faluku okay death is real era natandise ngamba ti okufa kubeerawo naye ate naagwa mu mazzi ate naafiira mu mazzi etali accident tamu ne babadde bagenda emotoka ne batomera ono omu ye yafudde
omwana n'asigala gwe yali asevinga ate mu incident omukyala teyaliko kwa wadigeti babadde bombi munnaye family yabadde ate ne postmortem tetulina nange nekifo talabika kakati mwe mwagala tukkiriza kati poliisi enoonyereza ki nga postmortem teyazifunye ng'omulambo gwagwa amazzi simanya ne guzimba simanya biki nerisa evvannyuma tebaali mukubyeko kakati all in all omukyala bw'anaddeyo ebweru ekyo kijja kusirika but ebibuuzo bingi nnyo ku madde eyo kubanga it is a common accident is accident accident ki ebeera accident ezimu teziba accident zibeera intention zino lindo byeka abantu be bakasuka mu mazzi niwe mukasuka mu mazzi munange olaba eno ensi naddala ng'oli mugagga ng'oyo bisoboka abantu bangi babeera ne interest ku properties zo kati kasiwuukira tebagenda obipimapima mbumbu so saagala nnyo bigenda maaso because right now there are so many emotions nnyinza okulumya abafamire naye nze in my opinion yange waliwo ebitagatta bulungi waliwo ebitagatta bulungi ku madde eyo bamunoonyereze bulungi nnyo bazuule ekituufu nyine kifava eyatubuulire walina okubaawo akonfaminga incident it is true it happened because sinalaba yakonfaminga mbiwulira mu baŋŋanda nyine kifa gyatubuulire tetugana nti wamma okufa kubeerawo naye waliwo event oba circumstances ezibeerawo noga waliwo dots ezitakwatagana reaction y'abafiirwa reaction eyali ku mbaga embaga ya nnaku 3 ewedde omuntu ate afiiridde mazze pakwaki mwaluwa kugamba all those events need to be really investigated ate nga tukirabye nti abakisajja bangi abagagga bakazi baabwe benyegidde mu kufa kwa olwa interest z'ebyobugagga omuntu akyuka ku sente naddala ng'omukazi afunye empeta maama nze Tamale siwasaba akansaba empeta emirundi 10 kwamanyi bwempasiza bwofa bwokubira embaga bwofa ko omukazi yaba signatory ku byobugagga nedda si bwokuba embaga bwofa nze nkubuulira nze sanjula nyanjula ki ndeka kazimba manyi si bangu nze katwaliwo ebyapa byange byensula metwetwe bina nti eriyo omukazi ayinza okujja naŋŋamba Junior nakuwasa olaba Tasha yali ankoza akakodyo mbw afuna olubuto n'omukyala wa nasulanga mu kondo nenteekako neera babandi nze tebanfunisa mbuto ezo za kisiro nga banne bamugamba kakati famire eyo oba oyagala ogiyingiramu Junior akufunisa olubuto mba neebasa ekiro ngenda okuwulira ankwatirira namugagwe mukazi gwe kankubuulire bw'oba oyagala bya lubuto nze ndi mafiya oyagala kubba bya bugagga byange ninkwata ebyapa byange era binsula abantu batabuganga olina program embaga ng'ewedde hati gwoba ovudde mu layini bw'ofa omukyala yabasikuba oba omuyinamu ki certificate of marriage ne bwogeza okusaba visa olina okubireeta kakati omuntu okujjawo layisi hati kyabayagala kiba kituusa aba embaga gutula nti nkuba empeta nze Junior ompa obutwa nze sina kintu nze abakazi mbatya ko omukazi is capable of anything waliwo n'abaŋŋamba mbu bampase simanya leka nkuteekemu sente twewase namugazi sigaza ompase otya tulya sente teri mpeta sente zo tujja kuzirya tuwuge tugende ku beach tewali mpeta ku ngalo zange wano sinagafa n'abakazi kuba wali newoogwayo mu mazzi ne bwengwa mu mazzi kati zange siina mwana siina mukazi naye gwe zaala okuzaala si kibi naye okuwasa kuno okwempeta obugagga bwo bwonna oba obuwaddeyo kati omuntu okukola ekintu layisi oba liability kati nze abakazi mbamanyi ekyasuula Mugabe mukazi ekyasuula president wa Philippines ow'amaanyi ennyo Makosi
Imelda Makos Adamu Eva nze bana abakazi mbata kasiwukira mukazi waliwo madamu Uganda y'omusajja wamanye tali mukazi ekyasula obwakabaka bwe Bufaransa obwali buwangadde emyaka 5 Marie Antoinette we yalangira abafaransa ati emigati we gibanga giri expensive mugende muri cake ate nga cake zali expensive okusinga mukazi Marie Antoinette yalina abakozi 5 ye mukazi akyasiza okubeera extravagant mu nsi yonna abana babafa yabakoleranga birthday nze tombolira bakazi abana babafa yabakoleranga birthday omukazi tomwepanka ne mugabe yali mukazi 5 Grace bamugamba tewalwana toli mu balwanyi ba Zano PF agamba yalina okuddako nga baffled bakiwenga ne banyiiga nze kankubulire gwe mukwano gwange yajja nambuli omusajja wa amaanyi yagenda n'ayenda oli omukyala namwandikira kakiiti omukazi abayoze engoye n'akasangamu namuwa ebinyeebwa kakiiti ke yasembyayo wansi omusajja abali ebinyeebwa abimazeewo agenda olaba kakiiti ka loogi omukazi nga kamuteredde mu binyeebwa nadduka emisinde nanga mukazi wange Junior yategedde nti nyera namugagwe tosiriwala tajja kutta myezi 3 giyise kati obadde okimanyi nti akimanyi oyenda women keep bakumanyi mukazi wakumanyi n'oba ova mu bwenzi amanya just by me looking at you omukazi asobola omanya nti ova mu bwenzi yakumanya endya n'ensula kyovula banga mwayira of power abantu abasinga obukambwe babeera ba first lady gendo labe mukachibake Kenya yalumba amawulire mukachibake Rusi baba bamanya Rusi yalumba CBS ye Kenya nabagamba wulidde mugamba nti Kibaka ino mukazi omulala mumumbulire kati Minister we Kenya bambi abayogera nakola ensobi we welcome the first lady and the second lady Lucy yayimirira namugamba who is the second lady who is the second lady nga Kibaka yali ati mukazi tayagala first lady yena munsi tayagala uli ya second lady ngo wali omuliddeko mu Uganda nti ndi mu second lady leka gwe era we babayo bali Congo tebayinza kubeera bali Canada Gwalo dabana olaba ini baga ya president nga mwalawo okubiri awasa mutabani watu mukunde wagira bako mawulire neba government officer abatendinga gwalaba kebifananyi ere yatukubira wa maka video yabbirira kabirire bakulabeyo mbu wabadde ku mbaga ya secondary abakazi bamanyi ojja kutegerani afuka government omutu abakazi bamanyi never play with a woman omukazi akukyaya nnyoko omukazi akukyaya mama ogwo wazalibwa naye Ize ndabye abantu bangi bayawukana ne ba family zaabwe lwabakazi go wasanze jjo ko omukazi capitalizes on your weakness era kyo abakumanyi byolya abasajja batuka myaka 7 bakyala baabwe bafuuka ba mama ekindi okulira taata ate ne mama wamuyita mama mujja kusaba wirubale waka baga wayogeddeko ne mama nga nyine mu yakubuuza wirubale yo gitwala ne mama wamugambye yafuuka kati mama we era omukazi yasooka okutegeera nti Tamale akaddi omukazi yasooka okutegeera nti kati Tamale akoze ki okaddi kyovula banga bambi mukamugabe Grace yategeera nti mugabe awenzi kolusi yabeeranga nga mugabe yefukidde nategeera nti kati nina okuwamba obuyinza kati kati in the process abakazi okuwamba obuyinza tebakkiriza reality tegwanga siryabwe kyo first lady basuula amawanga yeta kikkiriza nti eggwanga lino siryaffe batuwamu tufugemu alitwalanga property yaabwe nti bawo avaako ye yabaddako that's where the problem comes in Marcos Philippine America basindika helicopters ezamujja mu State House nga batwagenda mutiramu Marcos was helped by American Special Forces Julius Caesar neba mugamba Julius Caesar tosobola kuwasa mu Queen wa Egypt Cleopatra yali yalungiwa nga ina mabere masongovu bwegati ate Julius Caesar bwe yakyale Egypt mukwano gwe Mark Antony namugamba Caesar kola byonna yagala omukazi oneto muzaala mu mwana abaloma tebayinza kukkiriza nsi ya Afrika ebafuge nti omulangira agenda ofuga obwakabaka bwa Roma va Egypt mu Afrika
omwana atekera opatwa teyaleeta omwana mu Roma tabia asisiza namwanjula ati mbalangirira omulangira wa Roma Bicasius Babrutus ne batula ne bamutta abakazi b'amaanyi Diana Princess Diana yali tasudde obwakabaka Queen namuyita namugamba gwe Diana kankubulire obwakabaka buno bw'oyagala okusuula buvudde wala nti oyina olubuto lw'omusiraamu Don Lafayette mbwe abalangira b'Ebungereza abakulira Anglican Church because Queen ye kabaka wa Anglican Church babeere ne kazini wabwe nga musiraamu oyagala kumanyira bwakabaka gwe oyagala kusuula mukazi mbu ono William agenda okuba kabaka mbwe ate abeereyo ne muganda w'omusiraamu ekyo obanga agasse amafuta n'amazzi yatuuse n'okulangira nazaala we n'amugamba gwe singa teyali muwala wo singa lina ettaka mulina nze abadde abalabirira kati buli wogamba omuntu omukulu because oli omukyala asinga Katsi obukulu era bw'abanga Katsi yakkiriza okubeera ne Fiye ne maama wa Fiye aba maama we so Katsi yabadde alangira maama wa Fiye n'amugamba nti n'ettaka lye muliko nze yaligula nze abalabirira such a language ng'oligamba nazaalawo ekyo kyabadde kibi nnyo Katsi kibi era takiddamu kimuweebulanga ye kimuweebulanga omusajja ebyo abigamba Fiye muto munne gwe benkada naye ebyo Katsi olulimi lwe yabadde akozesa yandibadde alugamba oli mukyala we Fiye so si maama wa Fiye si maama wa mukyala wo bw'obanga oyogera ne nazaala wo obeeranga mukkakkamu kubanga obanga ayogera ne maama wo osigera anti laavu yaggwawo naye obugunjufu civilization kintu kikulu nnyo by the way civilization kintu kikulu nnyo tosobola kukeera n'ogamba mbuno nti ze laavu weba yaggwawo kati kanyene ntandika okuvuma maama wooli okitegeera so tebikola bwe bityo ekyo kyabadde kibi nnyo naye Katsi omwana ewaka wa Katsi waliyo omukyala asobola olabirira omwana ono anti kakati naffe kyetwebuuza nti yes tukkiriza ayagala obulamu okuwa omwana obulamu obulungi naye eri gyamutwalayo wali watya Katsi alina ebizibu bingi n'abakazi n'abakyala so alina Katsi okukula nakkiriza nti bino ebyobwa celebrity byalimu ebyobwa DJ byalimu omwana we alina okumuleka ewantu ewali obuvunaanyizibwa ewakawe tere buvunaanyizibwa sirowooza nti Katsi alina obuvunaanyizibwa obwo bulabirira omwana segeri ewuwe yenga ye sikirowooza sigamba nti talina ssente oba talina busobozi naye amulekera ani ewaka Katsi field gyalimu entertainment eri very challenging nti ejja n'emize mingi obeera n'emikwano mingi naye ng'egisinga obungi obulamu bwe gibeeramu is not fit for parenting gyamubbaala tegiswala ennyambala because I have associated with so many people abali mu industry mu art industry naye ng'abaana baabwe babakweka wala omuntu tabeera naye waka ndabyeko wano ba celebrity bangi bava ebweru omwana n'amutwala ewa maama we ye n'asigala ku speaker apartment n'akola ebibye ng'omuntu omukulu because ennyambala yokka abantu basasiyetinga nabo okitegera by the virtue omulimo Katsi gwalina ogutandibadde mubi naye sikiwagira n'omulundi n'ogumu Katsi kukeera ku makya okumuwa omwana si kibi naye olulimi yatuuse n'okwagala okulwanagana ne nazaala we gwe wali okirabyewa so ekyo kyamuweebudde ng'omusajja era bw'anaaba atudde ne yeebuulirira addeyo asabe maama oyo ekisonyiwo amuge maama asonyiwa because tosobola kujja n'osaba maama nazaalawo mwana ng'omwana taliiko wadde olubale singa Katsi angaye nti omwana bamubonyaabonya omwana bamummemmere n'omwana ate ali mu famire ye kuba neeri famire ye oli naye jjajjaawe Katsi abadde ng'asaba omwana ng'amusaba metron ku ssomero you can abuse the metron at school naye you cannot come n'olumba nazaalawo misana ttuku n'omugamba muwala ne nazaala omanyi weyamugaye gwe wayonoona muwala wange kakati okuweebuukana ekyabadde wali Faluuku naye nga kyabadde kintu kimu Katsi kwekompozinga in fact Katsi yaswadde nti ne be yazze nabo badduse
era nze singa nabaddewo kati nabadde nja muyisaamu empi 2 mugayidda mu motoka tugende kati sibeyaze nabo badduse bakwano be nga they cannot be there in such a shame bambi he lost it. Kati buzibu ki abaana eri babatulugunya abaana tebasoma abaana tebalabirirwa okay ayagala baana tukitwalire ango ya kasi kubana abantu abo junior omuntu akwata omwana wo nabeera naye nasabira okosende nakufuula akaduuka okay tukitwalire nti ekyo kyoyogedde baagala kumusabirako ssente omwana tali bulungi alwala buli sseera tukitwalire awo tukitwalire awo ebyo byonna byoyogedde tebikwata ku mwana ng'omwana tebikwatagana ku nazaala wamu wabula buba bulaga weakness y'abazadde ababiri fiye ne cats ekyo kikwe kidda the other third parties mama wa fiye oba nazaala wa cats talina waayingirira mu nsonga z'abazadde bano ababiri cats obusungu yabutadde wakyamu nze singa yalumbye fiye mukyala we newe bandyekubye newe bandyewemudde newe bandyevumye sandibadde na kizibu nakyo because their parents after all tetumanyi nabyawe but kyetugamba nga ffe whatever reason cats gyayina yagiruzinze okuvuma nazaala we omukyala amusinga emyaka omukyala eyakuzaalira omukyala omuwala gobadde naye for some time because at one time cats yali agamba nti fiye mulungi contribution ya fiye mu bulamu bwa cats tojanda mining kakati laavu bweba eweddewo ng'abazadde mutuula nti tukoledde tutya omwana waffe wabula si kujja n'olumba abantu mu maka gaabwe yalema okufuna abantu abakulu cats abamutuuza wansi yalowooza engeri gyalwaningamu bino ebya industry eby'entertainment gyalwaningamu n'obufumbo si bwe kiri obufumbo kuba kukakana obufumbo kuba kwogerezeganya n'abantu bakulu there are so many people abasobola omuyamba big people abasobola okugenda ne boogera ne nazaala we ye ne bw'atajja omwana n'amufuna mirembe n'emiyitirivu naye kati buli we weetuukira ng'olina ekizibu ekyokuyomba ne weetuukira ku siini ogenda kukola ensobi because what if yakutte ebbulooka oba omuti n'agukuba nazaala we because kyekyabadde kiddako kwekuba bikonde kakati mu Buganda wano Faruku n'emyaka gye tuliko waliwo by'etti omuntu ayimirira n'avuma nazaala we gwe wali omulabyewa tekisoboka Dagalasi yabadde tasobola tuma Dagalasi mikwano gye asobola okugendayo n'ayogera n'ennyazaala ekyo kyennyini ekyo lwaki banne badduse abadde bamuwerera yagenze ne bandi yagenze n'emmotoka wiisi emu yabadde paakinze muti nga teyagala bagirabe kakati lwaki banne bw'aba kyeyadde akola kituufu lwaki banne badduse yabadde ne bandi baloja simanyi sijja kuwaayiriza abantu abantu bampana naye nti wabaddewo kakati MC musajja mukulu kitegeera musajja mukulu alina kati okuyiga engeri gye bakwatamu ebintu by'ekiyaayeeyaaye ebyo ebya music ebyo tebikola mu bufumbo munene waliyo bannazaala basezaala nga ne bw'oba abatamanyi bwa serebu nga ne bw'oba onyiize nnyo olina okukakkana owuli kwa nazaala wo abamaama wo yazaala wenjawukana ne muwala we aba akyali gundi wange ati kakati muzzukulu wamu ono omwana wa cats alina famire 2 alina eya fiye maama nazaala mwagwa kwali muzzukulu lwaki abantu balowooza nti woyawukana n'omukazi ono aba takyali maamawo ati kakati ekyo kijja mu ntegeerayo ng'omuntu waliwo abantu naturally nga tebategeera segeera kati sagala gamba nti cats tategeera kati kitwale nti ategeera kuba manyi ategeera naye ekyo kyo alina okukola ekintu kimu asookaddeyo yeetondera omukadde oyo abadde n'omwana we because akikkiriza omwana we abadde eno nga bamulabirira okisegeera so contribution ya maama oyo ate tumwebaze maama wa fiye okukkiriza fiye okubeera ne cats naye ne cats
tumuweemu kagundi kubanga naye kati akuzizza abaana be basoma abaana be kati wasabayo abaana be wasaba omwana we tomanyi oba ayagala kukola ddaame lye oba ayagala kugaba bintu bye ng'omwana ali omwana tebannamugaanirako bamumuwe tebannamugaanirako naye waliwo okutuula wakati wa Neri Saidi naye ayina reasons lwaki ekoze eki lwaki emugaanidde kakati ne Kati ayina ensonga ze ekireese obuzibu Faruku wakati wano zonna Saidi zirina ensonga lwaki zigaanye kati era obutakkaanya buva ku Kati sinafiye kati Kati akole ekintu kimu addeyo ayogere ne maama w'omwana siyakasezeranga nti natuta omwana wange ku ssomero ne bamunnyima nange nandigenze ne mulwanirako naye toyinza kuŋŋa nti omwana aliwa maama we kusajjamu gy'abadde nga bamulabirira kati simanyi lwaki famire eno egaanidde omwana nabo bayinza okuba bamma balina lizoni zaabwe ezitegeerekakati ekyokubiri ekyadaze nti Kati si mukyamu ne prosidi olulimi wamma lwe yabadde akozesa olw'obuwemu olw'okuvuma ng'olugamba nazaala we yakuzaalira omukyala gwe watuuka n'okuzaalamu omwana ekyo kikyamu nnyo tetulina buzibu ajja kimu omwana we naye amalala n'amatanta asooka agakkakkanye ategere nti ayogera n'abantu bakulu bino ebyoku TV bye tubeeramu ebya celebrity tomanyi bakati balema okufuna bababuulirira kamukamule bwe baba famire eganye yita mu mateeka Kati alina ne option eyita mu mateeka okufuna omwana we nga talekanye na muntu n'abantu balina omuyambako abantu abakulu abayina nti owange guki ogubadde kati gwe kyobaffe tetwayawukana ne bakyala baffe nze Tasha nayawukana naye navuma ne bwe musaa kati mubuuza ndeka n'okundeka nazaala wange twayawukana ne Tasha nesinza kuyisa mu maama we maaso nga simwinaamu na mwana nze ne bwe nsanga taata wa Tasha era mugamu ne muzeeyi mujebaleko nti mutabani ogamba ki kale kati bwe bugunjufu obwo bino ebyekiyaye tubiteeka mu bayaaye baffe tibwensanga wisdom kaye twevuma ne tweteeka wali naye wisdom bw'asanga maama wange wansi I don't have anybody eyo red line Faruku omuntu amanyiira abazadde bo aba muntu mubi nnyo nze teetaaga kuba nti omuntu wanzaala naye kasita omanya nti ono maama wa gundi muveeko sina na kye mugamba era mubuuza bulungi nga bwe nandibuuziza maama wange era nze omuntu yenna wampita ketugambe nti maama wa wisdom kayampise oba maama wa Faruku ampise nanga nti mutabani wano wokoze si walungi ne bwe mbasikiriziganyiza naye ekyo kyesigaliza mu mutima naye nga maama tujja kukola ki kakati bwe bayita obugunjufu kati ya Kati yaddidde ebyebbaala bye babeeramu ebyokwevuma ne bapulezidenti ebyokwevuma n'abamabaala n'atemanya nti ate munebuli bufumbo omuntu olina okukkakana omwana ebya sita tebikola mu bufumbo yagende yeewase naye Kati si muganda wange kola ebintu bibiri ddayo weetondera omukyala oyo ekifaananyi ekyo tekyalabise bulungi si ye Kati si gwe mmanyi ate si ye Kati si gwe njagala okuba naye ayisa muntu omukulu amaaso bwoti omwana ono baba bamugaanira agende mu mateeka bamuwa omwana anti agende mu mateeka options nyingi bayizawe zaalina lwaki oleekaana n'omuntu ng'osobola okuyita mu mateeka ne bakuwa omwana wo Faruku nze ndabye abantu bangi nnyo nga bagaanira abaana kooti n'eragira ne minisitule y'abaana weeri kati sayinza obutagenda mu minisitule y'abaana ne bamuyamba ekyokubiri atule ne mukyala weffiye bamulungule ensonga ng'abazadde lwaki ebintu bya Afirika laavu weggwawo abantu batabukira ddala naye olaba mu Europe omuntu asigala akyabuuza ku baana biki lwaki mu Afirika kiriwo ekintu muggwawo bintu byonna bitabuka omulundi gumu si Afirika gamba baserebu maleji z'abaserebu ezisinga obungi ziba zakwefunamu fiye yali muyimbi Kati manager promoter kati laavu weyagoo ne batandika okwebala kyobula Kati yalangidde Nazara wenze yabagulira ettaka singa teyalinze muwala we singa talina kye yandibadde ne Nazara namugaa gwe wamwonoona kakati olutalo lwa byanfuna ati laavu z'abaserebu ono ya promoting ono n'omuyimbi naye n'agamba nange singa teyalinze ate abantu bandize nange mmanyi okuyimba
kakati kyovula banga promoter n'omuyimbi kasita babaamu okweyagala ne baawukana except ebyo bisuubire nze yakugulira emmotoka gy'oyina weerabidde gye nakujja mukazi gwe olutalo lwa promota n'abayimbi nga beeyagala teruggwa kwa buli omu tekisite right buli omu alowooza naye olutalo lw'omuntu nga wansanga nnina bye nnina wansanga nnina omulimu gwange wansanga nnina ewange twawukana mangu lwanjawulo ne luno lwabano anti olwabano buli omu olutalo nga everybody thinks that China is right teruggwa biri ebisajja bimeddimu biraba kikwata omukazi ne kimuwa $5 just $5 namuteeka bwati ka $10 ku mabeere neno nateekayo $10 kati gwe okwata $200 honey get 20,000 ogende cafe Java's ebyo by'abaana ba university so kakati Miss Tenule went into something kyatasobola ku containinga kyatasobola ku financinga love y'aba abaana ba Prima Kadash eri expensive omwana ayina okwekubya ebifaananyi ng'ali mu cafe Java's buli lunaku bana Eritrea batukolera obufu butumazeeko sente just juice wa $10,000 nze nkyama mu restaurant ya Eritrea waliwo omukyali waliwo omukyali yantwalayo nga sebo kuliko ne taxi ku juice giba 10 eno nga waliyo taxi taxi tebamugamba nti kuliko omusolo nyenda okutuuka nga tezimpeddeko ku mobile money eno tabisobola kakati Mr. Enule mwemwe naba presenter ba TV n'amaleediyo mumanye wawe mukoma nekati iwe presenter bamusasula sente mmeka tali mu busatu nga abujjawa mu industry ki bano banange banabene BS bakaba nga abujjawani omuyita kamisona mu parliament nga azijewa olabanze technocrat junior akola mu ttaka sibisobola kati gwe Mr. Enule because I forge police bikola byapa wesegera kakati n'olwekyo kwewanika kati bw'omala okwewanika ne bakuteeka wawojja kuba omukyala akuteeka wawojja kati medimo oyo Prima Kadash oyo omuwala because achanoonya amawulire she's an upcoming sister z'abazali oyo Prima Kadash akyagala abantu omwogerako ajja genda n'abalina amawulire tumalize ne Daniela wamulaba kakati n'olwekyo kamalize Mr. Enule kimwogeza he's frustrated segera it's understandable nange weba nkyawo omanye ekisinga oluma abasajja omukyala akukyawo afuna akusinga kiveeko ekintu ekyo naye omukyala bwakukyawa n'afuna gwosinga tokayana ogajja kudda ne kati Prima Kadash bwava ku medimo aba agenda ku baana aba South Africa abaala sibeeteekako today wa Daniela so ali frustrated Mr. Enule but he should start believing kigwe kichola okubagamba kamazima waba abakoyi yagamba mukawiza akuba omukazi yes amukuba era wizo singali mukomera just because babana they just pull around bakuba omukazi konsekono neno omukazi gwakuba naye tategeera bamukuba bwaddayo we bamukuba bwaddayo wizo yakasuka abana nabagamba wizo tategeera bulungi yetagali hapo bagana okukikiriza okuba radio we yafa it is normal life yakoma kubanga wizo bambi ayina ekizibu nange nandibadde ye when people lose their loved ones bafuna obulwadde batabuka so you need rehab okusinga okubeerawo nga mumubikirira so Daniela talina buzibu ate yayogera amazima byonna Daniela byayogera bituufu just lwakuba abantu tebaagala mazima nange ne bwogangamba era nnyiika kakati Daniela bw'ate abagambe kani anaabagambako buli abagambako bavuma muvume kanange tugambe eyo family tayina bizibu neyina ebizibu byayo yagaana okubeera criticized baagaana okwebuulirira nga bo babeera mu kulwanagana babeera mu nnyombo oli munne Wizi era yakubawo siboyiwe n'amumenya okugulu lwano nga tujja tulaba era ne musirika bwe tuvaayo okwogera nti muna olumba abantu muna olumba ki ninga byetwogera bituufu
famire erina okwetereza ebyaddala ono akutte mukazi wa mukubi era weetuli tulaba kati banamala kutta muntu so Daniela mutuufu kakati Daniela mulamu waabwe abayinamu abaana abasoba mu basatu bw'ate ababuulirire ne mubitwala ani alibabuulirira lwaki mwagala ku mazima tweyanza nnyo tweyanzege bwetyo bwe tubadde ensonga bwezito bwe ziri